omukadde omuzadde tabasaba kisonyiwo nga bayimiridde tusaba ofukamire wetondere maama kyamanya tunankatambya ajja kalaba. Maama yonna gy'oli bye nakola byali bingi nasobya naye maama embeera gye mpitamu mbi nentuuka n'okugenda nga ku bizinga olw'okuba nnoonya kyakulya naye nsaba onsonyiwe noemba sikomyewo waka naye mbere nga at least nsobola okukuyira ku ssimu ng'abalala bwe bakikola n'ogikwata ne weetunyumyamu eddakiika ne weziba 2 naye nsaba onsonyiwe nakola ensobi nnyingi omuntu gwe nali nga nkolera byonna sawa zino talina we yantuusa yandeka bulesaawo nga nali nabeegobako naye nsaba onsonyiwe nsonyiwa maama. Mami Hezo yonna gy'oli ne Gloria ne Elizabeth nsaba munsonyiwe mwambuuliranga naye nga bye muŋŋamba ndaba tebiina kye binnyamba naye ntuuse wenkomye obulamu bwe mpitamu bwakunyigirizibwa. Simenya muganda wo kyagenda omukubireko ko tulabe bwekanyini sooka omukubireko omwetondere tulabe. Mami Hezo omadde nsaba munsonyiwe ku bye nakola. Maama mukubira amasimu agange tagakwata. Kale nsaba onnyamba onkwatireko ku renti n'ekyokulya. Otawaanye ogambye nsooke nkoleki ogambye nkoleki gambye nsaba onnyamba onkwatireko ku kyokulya ne renti. nakusindikira sente nagamba ntya Wangamba neesonyiwa essimu yo. ekinyamba ondeke kyoba onkolera Simanyi naye kale wabanga ebigambo weebiti ate nga nsazeewo neetonde nange biba bimmalamu amaanyi. Gakaawo omuvubuka yankubira ne musaba ekifaananyi kye neŋŋamba yakimpadde najjo neŋŋamba leero woonajja wonkubidde essimu neŋŋamba nina okikuwa Muvubuka ki? era oli Gilbert ya neŋŋamba nina okukuwa ekifaananyi ekyo kuba wali wakinsaba. Yakubirako Yankubidde kuba ye yalabye gundi eyasooka naŋŋamba Jemimah njagala ssente nkimanyi kati olina ssente. Nemuganze sirina ssente nemugamba mpereza ku kifaananyi kyo njagala kukulaba. Yakimpereza ne mu blocking era ekifaananyi nekisavinga mu ssimu ya mukwano gwange. enamba yo girinaawo? Enamba y'omulenzi njirina eri mu ssimu ya WhatsApp terimu Soko yange. jimpe tumale omukubirako kuba kati ndabira ddala ng'ate alinganga amanyiira. Waliwo bye nakola emabegako awo naŋŋamba kasita onaawaayo ekifaananyi kyange kuba yawulira gundi eyasooka naŋŋamba kasita onaawaayo ekifaananyi kyange nja kufulumya ebifaananyi ebyo ne vidiyo nemugamba kyonna kyekiri bwekikola. Byefaananyi kimbu nina ebifaananyi bye nali namuweerezaako awo bimabega ng'akyaliwo. yeyoteze so kati ye nga agamba nti kyekyo kyalina okwekwasizaako. Naŋŋamba kuba nze nadde kale njagala mufune ekifaananyi kye neneefuulanga akyali ku sayidi ye nga buli kyaŋŋamba nziramu in a positive way. Naŋŋamba era ŋŋenda nakugamba SB4 wayogedde naye nemugamba ne woomugamba nze nzekka ŋŋenda kubawa ekifaananyi. Sente zino oba osobola okuzibala
zinga miliyoni emitwalo nga 8 genda zibala twagala sente ogenda zibankinga tetwagala jjako yadde 10 nange nebyokwogera bimbuze naye simanyi nakyabagamba naye buli asobodde nankwatirayo kyankwatidde ojje mukamazeewo sobola balaga ssanyu lye nnina naye neyanziza nnyo neyanzeege temukomangaoko banange bigambo biganye naye buli atodde mukamazeewo wajje mbalamusiza basebo ne bannyabo amanya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga tusa okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba bassebo ne bannyabo maama Fiina tajjanjabira ku Facebook maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenga ewali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala maama Fiina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleko oyo aba mufere taba maama Fiina sweet njagala obeera omwana omulungi olidde be a good girl. Keep yourself. Paka. You're no longer a virgin, but keep your secondary virginity. Don't ever open your legs to any man. Until ngomaze kugamba nti I do. Owulidde? Jemimah. Manyi wasobya kituufu ffenna twakunyigiranga nange bwendi naye bulijjo njagala ekintu kimu simanyi oba kinaabawera kyonna kusalawo kuli mutima gwo kere ku makya Jemimah buli atakusuubira kuvaamu muntu mu nsi muno njagala omunswale bigamba byonna bye bakugambye omanyi bulungi oli muganda wange bye bigambo mama byazze atugamba nga atukuza waliwo ekipya ky'owulidde mama yayinyigira Jemimah naye yasigala amusabira ekintu kimu yonna gyagenze oba tetusobodde kumuyamba ffe nga ffe afunayo omuntu ali mukwasiza akakyusa obulamu bwe Jemimah kyemmanyi olunaku lw'enkya waliwo omukyala abadde yasazeewo okumutwala girabeerako ne maama we tuyinza either okumutwala enkya agira abeerayo nga wetulaba eby'essomero tubitegeke bulungi Jemimah bibama bitambudde bulungi adde ku ssomero addemu asome Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga tukwaniriza mu kitundu kyaffe kino kyalibanga kyakuna ekya Jemimah abagoberedde emboozi eno ndowooza mmanyi gye twatandikira ne we tutuuse nga twabasuubiza nti waliwo abantu bangi abaali bamwetaaga naye waliwo omukyala yeeyamye okumutwala abeere ne maama we ng'afuna counseling amu n'okumuwumbawumba kumutereeza obulungi falukakasa Jemimah nti ye yateredde era nga takowa
kubeera nga yeetonda. Jemimah, mami ogeddeko naye? Mama wange ne. Ono mukyala gye tukutwala. Abadde ankubiddeko n'abiŋŋambako n'aŋŋamba neetegeke era kwetegeka kuno. So ffe tukunonye kutwalayo buli kimu mbadde muwuliziganya. Iye. Kyetugenda okukuutira Jemimah butatuswaza. Era sisobola baswaza. Bambi totuswaza. Sijja baswaza. Tugenda kutwala wano mukyala badde aweereza ssente okutuyambako ku school fees. Tugenda kutuuka eyo tulabe tugenda kikola tutya. Naye ng'ogenda jjira osooka okubeerako awo tugenda kusisinkana Samuel ne sister wo bagambeko tunayazze. Omukyala yankubidde n'aŋŋamba muganda wange agenda naye kujja amperekereko tugende gye ngenda okudda. So ebisingako tugenda kubanga tubigana ne sister wo naawe nsuubira nti sister wo atuukidde okujja kusisinkana mami waffe oyo era tokitwala nti baakukyawa kuba omuntu eyakukyawa teyalisobodde kubeera nga ate kimanyi kati sister wo nga wakkiriza ne mami yaddako. So n'ebyesomero bino tugenda kusooka tubiweemu time weeking emu ku 2 tulabe tulina okusisinkana maama naye tumale okukwatagana bulungi then tugenda okuba nga tutandikira. Kikkiriza neno gy'ogenda tukubiriza kubeera nga oli muwulize oli wamusiro oli metuswaza. So tugenda wetegese. Neetegese. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tuleetemuko naye nga mutukkirize tugende. Gye tugenda bye tutataddeho ku kamera bye tujja kuba nga tubyesigaliza bye tugenda okulagako bye okuba otwala tujja kuba nga tukuwa updates byonna tuliko SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tweyungeko nga tugenda mu lugendo lwaffe okutwala Jemimah ate ewa family empya gyafunye. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeesebonya, SB4 Media Tuggussa Enssonga. Ndekawo mukono gwange. Kyekikukaabya. Kaso oyina ennamba ojja kubeera ng'omukubirako. Abantu twagala kuva Ntebe. Twagala va Ntebe. Njagala naye. Kinumi okolekawo mukwano gwange. Aba tukuleke. Tukuleke. Tugende.
Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Sanyuse nnyo nange ye mukadde Flavia Nassuuna omwana w'emmamba kabonga ate nno oba mama wange zanzala uno bali omita Naluga Florence era tyobola nfukamidde ndozola ebintu bya Katonda bibuzaabuza tewegana okuyonga ngenda yonka era nze kati aliko ekawala kange kenagambye muganda njagala abeere wano emyezi 6 nga takulumiza mutwe nga bwe yeesoote nga kikyayagala okubeera mu nsi second chance ate bwekusuba oba ogenze ate nekufunikafunika second chance efunikafunika naye bw'ogifuna n'otogikozesa Mukama naye ng'akuta njagala Jemimah abeere omwana omukkakkamu ono jjajja naye saagala omulumye mutwe kubanga mubeerawo bwaba munaakomawo mu holiday muzzukulu munno ali mu kisula akoma mu holiday n'abeerawo ebidde bweggwako n'addayo kakasa emyezi 6 weginaggwerawo ng'otubuliyewo oddamu okusoma senior 1 oba onootubulako obubuuzi simanyi oli agenda kuntwala ewa maama sibaguli agenda kuntwala ewa maama era maama bw'anaamala okukakana naye tujja muleeta Ebya Jemimah waali Jemimah tutuswaza olina emyaka emeka gwomu gerakoza 17 wakola mu kibiina ki okusoma ng'oli luddawo oli naakubuzaabuza atya ati nali nyeza mama wange omuto mu holiday senior 1 bw'omalako senior 4 nga senior 2 kasita ogibuuka n'ogenda mu senior 3 ng'omanya nti oyiseewo awo ne bakubuzaabuza ng'oliwo covid bwe babayimiriza covid nnyina omuto n'amuteeka mu dduuka kati ndowooza omuyaayu gye gwamusange ne gumugajambula ne gumukwagula nga gikwagula egyakulekako gyomukisa nti bati gyakulekako bunyugu naye giyinza okunugula ensi eno yamusaasidde
Katonda yamusasira era namugambye nti Jemimah chance tezibeezi n'obuuka siriimu n'obuuka hepatitis B n'obuuka okuba n'olubuto. Katonda takuwa chance mirundi ebiri. Oyo obuuka ne bw'oba omwagala gamba omutima gwo olwaleero nti awo byakomye. Sengoma nakulaba ku mulenzi oyo. Naye njagala kintu kimu Jemimah Ssebunya agenda okuddamu okukwata vidiyo yo. Nga Jemimah ofuuse muntu nti namaze okusoma university nina career ng'omwana omuwala. Nkwegayiridde tutuswaza. Ekisa kyankutteko nga ndaba omwana omuwala. Nga ndaba omwana omuwala. Sit down, focus on your life, look at your future, vision your future. Njagala okuddaano muteesenga ng'ombuulira nti maama tugende tufune ekifo tugende ntandika okusoma kyennyinda kyokka. Bano abasajja tebaggwayo ebyo ebyopakuka nti musajja wange mwagala nja bufumbo bufumbatira ekyo ogenda kufumbayo ki? Bye munoonya, my friend, ffe twasooka yino. Nze I didn't go extreme nga ggwe, naye ffe twasooka yino. Owulira Jemimah? Diploma yange eri awo. Mama ekifaananyi kyange kya diploma kiri. Naye lwe njogerera, masters nagimaze. Katonda yambeerera wakisa nti n'abaana be nazaala nga sineetuuka tekuli akutte bigere byange. Bonna baasoma, baamala okusoma, omuwala yafumbirwa bulungi nnyo ne tumugamba gy'akola. Kiga procurement officer in Bukedya district, omulenzi musawo. He is a doctor. Era ye yakubidde omusawo okumuwa results. Jemimah, be humble. Manya kyoyagala mu nsi muno. Buno bulamu bw'ensisi bwangu. Maama wamunyiiza. Maama anyiiza. Teyakukyawa nti yakukyawa naye wamunyiiza. Busungu. N'ojja okusooka. Musango maama ateekeddwa okunyiiza. N'ojja okusooka. N'ojja ogwokubiri. Kakati balabanga abagamba bwe tukukwatako n'obeera bulungi ate nga omwanya ogendayo omusajja. Nkwegayiridde Jemimah. Kyawo omutima gwo gugambe gukyawo omulenzi oyo. Abadde wa mulenzi. Omulenzi yamumanyuukako naye yadduka. Oli yali kakubampanga. Akwononera future yo yasigadde agenda gy'agenze. Kakati gw'oyina ebbala lye Jemimah yakola waddibwa naye njagala okakkane omanye ki kyoyagala in life. Munne bw'anaakomawo oyinza omugamba mpa ku bitabo neetereze. Owenamu ku bitabo oba tojja nabyo? Jemimah, kwana olekkakkana weebeereremu. Mati tusomba ofumala ono obutabo obwa tufunalabira nga asomasomamu. Anti kati syllabus gyakyuse kati tulina kusooka kutunuulira buli bwabana bye basoma wali abali mu senior 1 kati bye basoma sate siffe bye twasoma. Everything changed. Syllabus kati bagimarkinga out of 3 out of 3. Kakati tulina kusooka kumanya syllabus bwetambula tumanye butabo ki bwalina okufuna. Yes, nina abali mu education I can still get some books for how to revise. Naye n'amasomero kati era bw'anaaba wakuddayo si wakugenda mu private school. Nina kugenda mu government schools like we have one in Muzira secondary school. Alina kugenda omwo kubanga kakati syllabus bwetyo bwetambula.
bano private schools bagincorporatinga naye tebagimanyi nnyo. Gavumenti yasooka kutunulira amasomero ga gavumenti yet at the end of the day bagenda kutula ebibuuzo byonna. But of course someone in education can look at the books that bully our senior one ekiri bayinkubamanyi. But my friend Jemimah, my daughter, be humble. Be humble. Kyawe ffe mu Katuliki tugamba kyawe ekibi, tokyawa mubi naye kyawe ekibi. Olidde katusobole kugonvu bw'otulaga wano bw'ogenda okutulaga olawe nka ne baza sisita wo olw'okukwagala sisita wo okosimu bamwogera bamugamba yambe ayagala Jemimah era nze bwe muganda yamugamba nze ndi Musamaliya mulungi ongobedde esimagamba anajja kana yajja kujja olwakulire bambi amwagala webali ndowooza yambe sisita wo akwagala naye aŋŋambye atya era nabo bennyini bakyakutya tolina bapulovinga nti watereera nti olina kubakakasa nti watereera wafuuka omuntu owulidde oleme kuba kyesittaza owulidde oleme kuba kyesittaza omwana omubi avumaganya nnyina buli lwokola empisa embi mama wo gwe tugamba omukazi oyo yakuze omwana yamwonoona okitegeera owulidde Jemimah ye be humble beera omwana omukakamu beera omwana omuwulize kyonna wulidde amayidi nebbanga anti waffe lyakuwadde ligenda tulaga kikyo. If you want to go anywhere olina kusooka kugamba jjajjaawo you have my number naye olina kusooka kugamba jjajjaawo ankubiri nti Jemimah wants to go this side. Jemimah oyagala genda wa nkwegayiridde ensi ekunyize nekunyiga bwogo ekunyiza bwamu kati tekunyiza bwamu nkwegayiridde saagala njagala omuntu SB ajja okuddamu okukola emboozi ya Jemimah mu Tuggussa Enssonga nga Jemimah wayise emyaka 12 nga ne university ogimaze ng'olina kyoli nga you are somebody in this world tegeera ng'oli omuntu eyeegombebwa nagamba bambi omwana oyo bambi omwana oyo faana bazzukulu baabano bonna basomye bonna Nalubega bakalya graduation ye tugenda kulya ey'amatovu akola asoma math ne physics musomesa naye agenda kukola akola math physics osomesa bwakola omulala ali ku senior nabukeera ali mu senior 6 agenda kukola senior 6 uno mwaka ni Victoria Namatovu agenda kukola P7 Nsamba Kenya agenda kukola senior 4 gundi ani Nsamba ali mu P5 kati nkwegayiridde tutuswaza nkulese waka kijja kutuswaza nnyo nga Jemimah ojja kutumenya emitima ogwa mama ogwamenyeka dda naye ojja kuba onkoze bubi nnyo oneyisa obubi maama okumenyeka omutima maama era zebalabudde story maama okumenyeka omutima kizito maama okulaba ng'atuse kwekyo kyamuzitowerera era omugugu gwalina ku mutwe gugu nze ngutegeera omwana ngutegeera nze kyamanya batasobola kukukyawa naye akutya n'okufuna obufunye essimu nga ekwata ku Jemimah abaagitya emutwisa puresha akutya kale gwe olinamu okulovinga nti maama natereera era njagala lwegamba nti maama oyo lwanagamba nti maama kankutwaleko Jemimah gyali bwe balijja wanini asanga omwana alifominzo
wakati sangaje mama afuna obuzibu bwonna gobo bumutuusi otegeera bamutwala ku kitanda omulundi ogwasooka bamutwala ku kitanda omulundi ogwokubiri singa afuna obuzibu bwonna goba bumutuusizzaako ne bantu nabo bakunyiigira nze ate saagala muntu gwe ŋŋamba n'anyiiga n'agamba nti ne munenya n'ankolera obusungu nekugamba n'ogamba nti ndoza jjajja kyagambye si kituufu n'otandika okunyiiga n'osibira sikolagana naye kyemba akunyiiziza jjajja ŋŋamba ti jjajja naye kino kyabadde otyo naye kakati nebigasiwe kyabadde naye sikunsibira busungu obulenzi obwo obuzannyo obwo omanyi bwe kagamba ako nga bamusomero kagamba nti kakati bwamala okutuukako ng'agamba mune gendayo ng'ofuuka olusuku banna buli asaaga yateba mwendagala mwana wange ekitiibwa ky'omukazi kyekyo obulenzi bakakusawa ne kagamba mune nze nagenda naawe ensonga bwe bagamba Kaina fita ya kuangaliza. Agamba muneti nawe genda nze namala dda. Ekitiibwa kye kiba kikuweddemu ekyobukya. Oyo omulenzi gwoba okomako paka lw'olimala okusoma. Owulidde? Gwoba okomako paka lw'olikola ki? Paka lw'olimala okusoma n'ofuna omulimu gwo n'okola omuntu n'akutwala ng'amanyi nti atutte omuntu. Owulidde? Nobeera ku kyalo nga kakati kukyalo nobeera dde oli ku kyalo obulenzi ne butandika okuzanyirako bannange ate kali kekagamba munne waako nti genda kali kalina kekagamba newako nofuuka ulemala kufunanakana kitiibwa kiba kikuweddemu ekyobukyalo kasita ogiramu omuntu empale kiba kikumazeeyo ofuuse naffe eno gye tuli abakazi nga tukyalina abasajja n'otandika okugenda mu ebyo oli nakulaba omusajja wo bwomuggyemu ekitiibwa tekiriiwo naawe wenna ofuuse kirerya ekiri awo kisasiro genda ekitiibwa ky'omukazi kyekyo omubiri gwaffe eba yeekalo ya Mukama kyekyo ekitiibwa kyo tewandyagadde yeekalo ya Mukama kufuuka kinaabiro byajja naabire kugyasimulize muli ow'ebivumoza ow'embaliga ow'eki you know nkugambye oba ofiisa lyeriiso liri otutambuza bakutunuulira nga naye bonna tebaliimu akwagala takole tagamba ekyo akwegomba bwegombi n'abeerayo n'atuusa ekiseera nga kituuse n'agamba nti naye ono nti jangu nkwekule ebikwatagana n'akawunti yo ojja tukugamba mukulu wo naye mbeegayiridde temukwata ku akawunti naawe caution you sente z'omwana zibeere nga za mwana such that sente ezo tozijjaayo at any one time ti nkugambe njagala otereke sente zo for the next 6 months January agenda okutuuka sisa yabazitwala zimitwalo 68 patro zibalemu zikola omukyala yatwaddeyo twalo gyabaddaana nga bali tugenda kumuza ku ssomero nga school fees kati n'endala kukola yatwaddeyo 2 n'abawaddeyo 2 netwonganya netweza emitwalo 68 nazo zeyongere ku akawunti si sente zizo nekesi za kusoma twagala myezi mami zakuwadde okuggwayo ate tugenda kugamba abantu tetugenda kudda mu bantu mu kamera nti bali school fees kwegayiridde toddayo kudda ku kamera nze nkubulidde especially I've given you my word njagala okudda ku kamera nga Jemimah n'okundaga ku face yange nga mugamba Jemimah una graduating we don't care about graduation eribeera wano oba mama wana abatusaba musonyiye nga tugitwala waka wa mama we whatever it will take
naye nga njagala kintu kimu promising nti agenda kusoma era first term egenda okutandika ng'omanyi nti nzirayo mu senior 1 ngenda kusoma nze am going to take an initiative of getting you ebitabo by'onoba ng'otunulamu kubanga ono munno ali wano eno ali mu senior 4 bo bwe bakyali ku curriculum enkadde abayingidde ninaye aba senior 1 bebo abatandise curriculum empya so I will get layo sister wange atufunire ebitabo abaana bye basoma kakati aberenga revisinga tekitegeeza nti bw'osoma ebitabo emirimu gyajjajjaawo giveeko wulidde obuvunaanyizibwa bwe butyo butandika but keep your money in the bank tojjaayo sente sirowooza nti ogenda kujjayo sente nti ate nalwadde nowe bwetulwala tulina eddwaliro gye tugendamu so I don't expect nti ogenda kulwala ate okwate sente zo zijjeyo oli wano obuvunaanyizibwa bwaffe owange n'abandi emabega bootalaba ntegeera oli wano ku lwange n'abandi emabega bootalaba so please tereka sente zo kwasangayo sente ntini kugula nga sanitary towels nti sirina mpale njagalayo blanketi I think ndoza kyongambyeko kyotayina kyo kwegayinte tereka sente zo Aba Maria, it's okay. Sookera ddala SB4 nakola vidiyo eyasooka nakirala bulala kati abamu ebirungi n'ebibi naye okusinga nze nakirala mubi nzijukira okusisinkana nekuganda kyewakoze wakikoze ngaggo oyagala kuyamba omuntu naye walisoose n'onoonya ku bantu b'omwana oyo nongera naye byebimuku byenakugamba naye mwana wetutuuse netwabituuse webala omutima ogwo nsaba mukama atuyambe nebeera entandikwa yokuddamu okusanyuka nenakalwagi nkwebaza nyinza okuba nina byenagamba nenasooka okusisinkana byotatwale bulungi naye ndi muntu ng'abantu abalala ate sabyogera omutima gumu okwebaza yabo baba nsaba okwebaza webale nnyo webalire muli baana bange mwenna temamanya we are all my daughters all my daughters it's tears of joy naye era nze bwe namukubidde ne mugamba musamali omulungi yandaze bwe namugambye nti njagala kukulaba nagamba nti ku ssaawa 7 nja kutuuka ndi ku ssaawa 7 zigenza okutuuka nga zze sweet njagala obeera omwana omulungi olidde be a good girl. Be a good girl. Keep yourself. Paka. You are no longer a virgin, but keep your secondary virginity. Don't ever open your legs to any man. To any man until ngomaze kugamba nti I do. Olide. That is my only prayer for you. Ng'osomye ofuuse Jemimah gubegomba so si Jemimah ono gubayisaamu emimwa wuuyo ayisaawo kisa embarasing omwana omuto okumwana ono nti ali mu nnyumba apangisa ate imagine eyiba mujje nti ali mu nnyumba nti mpangisa at her age Jemimah bwenna bukyabwebuli
kwebaza naye nja kwebaza Katonda akulese bulamu bwaffe. Mama yayingira Jemimah naye yasigala amusabira ekintu kimu. Era yonna gyagenze weba tetusobodde kumuyamba ffe nga ffe. Afunayo omuntu alimukwasiza akakyusa obulamu bwe. Kwebaza yonna n'osalawo oyamba omuntu gw'otamanyi gw'olabye obulabi ddala musa abantu abalungi mwemuli. Kwebaza kwebaliza ddala obulasa Mukama akuwe by'osinga okwagala. Buli sala yagyanukulenga ky'oteekateeka okumusaba nga tekinnakuluma Mukama abe ng'akyanukudde. Yawe jjajja kwebaza otwale kutukkiriza ne tujja mu maka ago n'otumunamya nange tekisangika tekisangika. Kwebaza nnyama ebalire ddala Jemimah. Manyi wasobya kituufu ffenna twakunyigiranga nange bwendi naye bulijjo njagala ekintu kimu simanyi oba kinaabawera kyonna kusalawo kuli mutima gwo. Kere ku makya Jemimah buli atakusuubira kuvaamu muntu mu nsi muno njagala omunswale. Wakola ensobi ne ffenna tukola ensobi owa nange nina ze nakola ze neegomba okutereeza nakati ze nkyatereeza. Osangayo ensonga yo lwaki buli wenkuwulira ng'olaajana yanguyirwa. Bigamba byonna bye bakugambye omanyi bulungi oli muganda wange bye bigambo mama byazze atugamba nga atukuza. Waliwo ekipya ky'owulidde? Waliwo ekipya ky'owulidde? Kati Jemimah nkusaba ndi mukulu wo naye nkusaba bw'oba owulira mu mutima gwo toli mwetegefu kukyuka soboleme kumalira abantu budde. Jemimah obulamu bwe tukuliddemu obumanyi tetufunye bantu bavuddeyo kutuyamba ate nga si musango. N'oba ofunye muzira kisa okuvaayo okukuyamba okutereeza obulamu bw'obeemu omuntu. Jemimah nsaba weekube mutima tendo nsaba weekube mutima. Bulijjo kinnuma nga ngamba ndigamba baatuzaala abaana 5 naye owookuna yalagawo ataafa. Bulijjo kinnuma nnyo. Jemimah weekube mutima. Weekube mutima tendo weekube mutima. Nange mwebale nnyo. Nange mwebalire ddala mwenna. Jjajja tweyanziza nnyo. Zikolebwa abantu tezikirwa naye kyemugambye nti second chance wekusuba sirabe third chance. Second chance negikoze sample 2 tereeza obulamu buli muntu gwe wasobya. Abantu bawayisaamu amaaso bangi obamanyi seetaga kubakujjukiza. Njagala okyusa obulamu bwo otuuke ekiseera bw'oligamba nti genda wa muntu ono yadde namunyiiza ngajja kuba musanyufu okulaba ngajja kuba mwetegefu okuwulira ekikuvaamu. Kyensaba
Tendo kyensaba. Tendo. Tusobola okuvaamu. Waliwo tufunye omuntu akuyambako. Batulabe ffe twagezaako tetulemererwa. Ebinkuba ebitiba. Sijjangu kufuna Muzira kisa, si kyangu. Naye oba wano bw'otutuuse. Omusajja n'aŋŋamba yamugenda ndeebake naawe eddakiika 2 nko emitwalo 5. That's when I raised the call. Now I felt like, oh my God, this is extreme. Let me call you. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Sb4 Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.sb4sons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Sb4 Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Okay. Tutuuse ku nkomerero ya programu yaffe ya Jemimah. Kino kye tuva okukola abantu amu tebalabikidde mu kamera nga tutabategeezezza nga tutandika. Omuntu omutima omulungi, omuntu omuyambi, Bayibuli egamba nti omukono gwa ddyo bwe gugaba ogwa kkono tegugenda kutegeera nti guno gugabye. Naye nga ali mikono mituufu, sisita we abaddewo, tweyanziza nnyo muno n'abatubeereddewo, tweyanziza nnyo abacontributinze ku story eno so far ku account enawa kasente ddala akawerako era kyetusuubira nti bbanga nabaliweddeyo ng'ateredde bulungi tulwayo ng'ateredde kajja okutandikirako okubeera nga asoma. Tweyanziza nnyo abasharinze emboozi eno, tweyanziza nnyo abakomentinze. Tetugenda kukola kubaweereza mboozi nga zino, naye gwe omwana omuto ali eyo naddala w'obuwala kuba emboozi eno badde ekwata nnyo ku myaka emito, abaana abawala. Emboozi eno giyizeemu ki? Gwe muzadde emboozi eno girabye wekka oba ofuddeyo okugidaga ku mwana wo. Ayinza okuba nga si mwana wo nga gw'omuzaala, ayinza okuba nga mwana wa mukwano gwo. Emboozi nga zino muziraga abaana. Bino ebintu bibiri, ebintu bino mu Uganda bibeeramu, gye tuwangaalira, gye twakola bibeerayo, naye ng'oba oli awo tubifeesinga kubanga tetwalaba babifeesinga. Tubaagala nnyo abatugoberera, mweyongere okutugoberera. Tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga, ku YouTube kwe tusinziira okwo, ne ku Facebook tusinziirako, era osachinga basachinzi SB4 Media Tuggussa Enssonga. Mikwano gyaffe mwena abawomye omutwe mu mboozi eno, eyawaddeyo essente yonna muli bangi tetusobola kuba mentioninga. Banange tweyanziza nnyo, ate kati tugenda kubanga tubaleetera emboozi endala ezinganga bwe zityo, naye mutubeererewo. SB4 Media Tuggussa Enssonga, omala nkwebaza okubeera ng'otambudde naffe oba twatandika emboozi eno paka wetugigusizza. Nga anti waffe wakugambye nti twagala okuddamu kutunuza kamera mu Jemimah nga tuli ku graduation ye. Tetujja kumuzza ng'ate wa bizibu. Wano we tutuuse maka malungi, jjajja yabeerawo. Nze nakubeera ku jjajja, wensanze jjajja nga yagenda okubeera ne Jemimah, mpulidde essanyu kubanga omwana akuze ne jjajja bingi byayiga. Ne bamaama tubaagala nnyo, n'omwana akuze ne maama bingi byayiga. Nti ffe abamu tuba n'eggume mu myaka gino, tufuna nga tukula tufuna eggume, tufuna ne twewagamiza ne tulaba nga tuli baakabi nnyo. Naye oba oli awo jjajja oba maama be basobola okutugunjula. Bataata namwe musobola, naye obugumiikiriza obuvunaanyizibwa bubeera bungi nnyo.
emboozi eno tugirabe emirundi n'emirundi tuyigemu mwana bawummula ku ssomero tujja funa yonna ka CD nga wali taze emboozi eno giraga omwana wo ng'avudde ku ssomero ojja tubeeko ku kasimu tugikusalira ku CD wa ku flash ogiremu omwana nga bawummudde alabe ebyo bisobola okuvaamu ng'ajeemedde abazadde nze muzukulu wa Kabajja omugeese bunya SB4 Media Tuggussa Enssonga bera bulungi weraba